Abaruumi essuula 10 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kye njagala mu mutima gwange era kye nsaba Katonda ku lwabwe kye kino, balokoke, kubanga mbategeeza nga balina okunyiikiriranga Katonda, naye si mu kutegeera. Kubanga bwe batamanya butuukirivu bwa Katonda era bwe bagezaako okutereeza obutuukirivu bwabwe bo bennyini, tebagondera butuukirivu bwa Katonda. Kubanga Kristo ye nkomerero y'amateeka olw'okuweesa obutuukirivu buli akkiriza. Kubanga Musa awandiika nti, omuntu akola obutuukirivu obuva mu mateeka aliba mulamu mu bwo. Naye obutuukirivu obuva mu kukkiriza bwogera bwe buti nti, toyogeranga mu mutima gwo nti, ani alirinnya mu ggulu? Okwo kwe kuleeta Kristo wansi. Newankubadde nti, ani alikka emagombe? Okwo kwe kulinnyisa Kristo okuva mu bafu. Naye bwogera butya nti, ekigambo kiri kumpi naawe, mu kamwako ne mu mutima gwo, kye kigambo eky'okukkiriza kye tubuulira. Kubanga bw'oyatula Yesu nga ye Mukama n'akamwako, n'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu, olirokoka. Kubanga omuntu akkiriza na mutima gwo okuweebwa obutuukirivu, era ayatula n'akamwako okulokoka. Kubanga ebyawandiikibwa byogera nti, buli amukkiriza talikwatibwa nsonyi. Kubanga tewali njawulo ya Muyudaaya na Muyonaani, Mukama waabwe bonna y'omu, era awa obugagga eri abo bonna abamukaabira. Kubanga buli alikoowoola erinnya lya Mukama alirokoka. Naye balikoowoola batya gwe batannakkiriza, era balikkiriza batya gwe batannawulirako, era baliwulira batya awatali abuulira, era balibuulira batya nga tebatumiddwa. Nga bwe kyawandiikibwa nti, ebigere byabwe nga birungi abo abaleeta ebigambo ebirungi. Naye bonna tebagondera njiri, kubanga Isaaya ayogera nti, Mukama, ani eyakkiriza ekigambo kyaffe? Kale okukkiriza kuva mu ekyo ekiwuliddwa, n'ekiwuliddwa kiva mu kubuulira Kristo. Naye mbuuza, tebawuliranga? Weewaawo ddala baawulira. Kubanga eddoboozi lyabwe lyabuna mu nsi zonna, n'ebigambo byabwe okutuuka ku nkomerero z'ensi. Era nate mbuuza, Isirayiri tategeeranga? Musa ye yasooka okwogera nti, ndibakwasa obujja eri abo abatalina ggwanga, eri eggwanga eritalina magezi ndibasunguwaza. Era Isaaya aguma nnyo n'ayogera nti, navumbulibwa abo abatannoonyanga, n'eraga eri abo abatambuulirizangako. Naye Isirayiri ayogera nti, obudde okuziba nnaagololera emikono gyange abantu abajeemu era abataawulira.